Abooluganda Mukama yeebazibwe, kansubire mwenna muli bulungi. Amannya Bulamu Vicky. Njagala kuyimbira mu akayimba agamba nteresa ekigambo kyo, kaviira mu Zabbuli eya 119 olunyiriri lwa 11. Teresa ekigambo kyo ku mutima gwange, nemeewo kwonoona mu maaso go Katonda wange. Teresa ekigambo kyo ku mutima gwange, nemeewo kwonoona mu maaso go Katonda wange. Wadde ebisoomooza bingi byempitamu ng'omukyala, naye nsaba ekigambo kyo kinywezeewo omutima gwange. Nsaba ssebo ekigambo kyo kinywezeewo omutima gwange, kifuge. Nsaba ekigambo kyo kifugeewo omutima gwange. Nsaba ekigambo kyo kifugeewo omutima gwange. Mu ndowooza nsaba ekigambo kyo kifuge mu ndowooza zange. Mubiri guno nsaba ekigambo kyo kifuge mubiri gwange. Mwotuula nsaba ekigambo kyo kifuge mu mubiri gwange. Akamwa kano nsaba ekigambo kyo kifuge akamwa kange. Nyamba Taata ekigambo kyo kifuge akamwa kange. Nsaba ekigambo kyo kifugeewo omutima gwange. Nsaba ekigambo kyo kifugeewo omutima gwange. Mukama yeebazibwe, ampulirizaako yenna. Bayibuli egamba mu Zabbuli ya 119 nti ntadde ekigambo ku mutima gwange, oba ntadde ekigambo ku mutima gwange neme okwonoona mu maaso go. Kitegeeza ekigambo kya Katonda tulina kiteeka ku mutima, kituyise mu bisoomooza byonna. Tusanga ebisoomooza mu bulamu bw'ensi, oba tolina kigambo kifuga munda mu gwe osobola okugwa mu kyambika eky'omulabe Sitaani.